Nathan Nandala Mafabi akwatidde FDC bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga okuwenja akalulu olunaku lwaleero. Akutandise essaawa nga 8 ez'eggandaalo ng'akutandikidde mu katale kano akalatro akasangibwa mu ggombolola y'e Gotapwa mu disitulikiti ya Nnoya. Abantu ba wano bamulabidde mu ssanyu. Ayub Gladys omutuuze mu kitundu kino asoose kutubuulira olw'obuyinike bwe bayitamu olw'ensolo eziva mu kkuumiro ly'ebisolo Limaxon Falls Game Park ne zoonoona ebintu byabwe nga kw'otadde n'okutta abantu. During the harvesting season or season for planting like this, when animals disturb us due to what? Due to so many animals which are neighboring us. Like if we plant things, they come and destroy. And if we take the issues up there, there's no response that they give us properly. And the buffaloes, like the elephants, are even killing the human beings. And there's no response that they are responding to us properly. Nandala okwanukula ku nsonga eno olukongolo alusimbye ku bakenuzi abali mu gavumenti bw'ategeezezza nti ssente z'okusiba olukomero olw'amasannyalaze okutangira ensolo zino okugenda mu bantu zaayisibwa kyokka abatamanya ŋŋamba ne bazeezibika. We are aware of the conflict of you who are staying near the park. The animals are disturbing your crops. There's a problem. In 2004, we approved a loan to face off the national parks to show you that they don't like you. They ate the money and now you're still suffering. Bano Nandala basaasidde olw'entalo ze baayitamu wamu n'obwavu obubayonka obutaba kyokka n'abasuubiza nti mu gavumenti ye obwavu bagenda kubufuma mu nfumo. We are aware of the insurgency which took place here and we know what you went through. We are aware of poverty which is in Nnoya. And we have come here to solve the issue of poverty in Nnoya. Bw'awadde abalonzi omukisa okubaako kye bamubuuzizza kyayogera ku kukwatibwa n'okusibwa kwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye eyaliko pulezidenti wa FDC nga mu kaseera kano munnakibiina ki People's Front for Freedom eyasibibwa kaakati omwaka mulambe emabega. Mu kubaanukula Nandala Mafabi ategeezezza nti abasibe bangi abali mu makomera ku nsonga z'ebyobufuzi nga kw'otwalidde ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye kyokka ne yeeyama nti yo lunaawangula akalulu ensonga gy'agenda okusookerako kwe kuyimbula abasibe bonna ab'ebyobufuzi nga ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye mw'omutwalidde. I want to tell you that if you vote me as the president of Uganda, every political prisoners, including Dr. Besigye, would be released immediately. Ng'oggyeko ebisolo ebyonoona ebirime by'abantu mu disitulikiti eno tukitegeddeko nti n'enkaayana ku ttaka mu disitulikiti eno nnyingi ddala nga baagala omukulembeze agenda okuddako abayambe ku bizibu bino. Nandala olunaku olw'enkya asuubira okubeera mu disitulikiti y'e Kole ne Apache mu kwongera okumatiza abantu okumulonda ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Gerald Damulira, Agafeyo Spark TV eno mu disitulikiti ey'e Nnoya.